Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tugenda olwayo okutunuulira ku text formatting. Text formatting chechi. What is text formatting? Simple definition gye tulinawo wano so far. Text formatting refers to the attributes of text other than the actual text itself. Kyategeeza nti for example obadde ozze wano Microsoft, for example ozze wano ojja n'owandiikawo ebigambo webiti ng'ebyo byeni mu kutayipinga. Webiri awo nga wobiraba bineeno abeera text naye ng'ali unformatted nga tunaba muteekamu ki design yonna. Ekitegeeza text formatting kitegeeza okuddira text yono gwowandiise n'obaako design gy'okola ki gy'omuteekako oba text ebigambo bino n'obikyusa kala oba n'obaako engeri gy'obifaananyamu kye bayita text formatting. Kitwalenga okuddira ebigambo by'otayipinze n'obifaananya mu ngeri gy'oyagala ekole ki gy'oyagala bifaananemu. Kati tugenda laba example text formatting mu document yaffe gye twakuyetinze mu video yasoose naze ne typingamu binene ebigambo. Kati Microsoft Word ayina menu eno nga mugiraba wano. Zino wano ku home osookiringa emirundi ebiri menu neebula wano okirikinga menu nekola ki nerabika wano ku home wano. Kati zino zibayita tabs mulimu menu. Zino tabs zino mulimu menus ez'enjawulo, mulimu functions ez'enjawulo. Otugenda no mu insert waliyo ebidiyo, otugenda no mu page layout waliyo menu ey'enjawulo eriyo references, mailings mpaka ne kati olwayo tugenda diringira wano mu home. Era okusingira ddala tugenda tunula mu part eno gy'olaba wano eno. Tulabe functions eziri omwo eno part kana akabox ko kakaneno. Kati wano tugambye examples of text formatting. Kati wano mpandiseewo zino ziringa nga just ki example. Kye tugenda osooka olaba ddala font type. Olwo kye tuyita font type nti text eri mu style eri kale oba type ki. Tugenda kiraba ddala practically. Tujja ntukya highlighting okiselectinga we bati nojja wano no selectinga type gy'oyagala eya font. Ze zino wano ziriwo nnyingi era olaba buli gy'otambuzaako wano ekigambo kiba kikola ki kikyuka. Kiraba ndowooza kanselecting eyo okyusiza font type font ya kino ekigambo tuba tukoze eki tuba tugikyusiza. Kano kibayita font weight. Font weight bwe buzito bwaki obw'ekigambo either kiyinza obba nga kikwafu oba nga kiri light nga bwe kiri by default. Katukirabe eno sentence tuba twagala font weight ya efuuke bold. Kyetukola tugiselectinga ati ntujja ntukirikinga letter B etegeeza ki bold. Era kiraba kigambo kifuuse ki kifuuse kikwafu okusinga ku bino ebikola ki ebiri eno wansi. Then tulinawo font style italic. Oyinza okyusa ekigambo kino n'okizza mu italic. Italic kye baba bategeeza ekigambo kiba kibendinzeemuuko. Tuselectinge tukirabe practically. Omalo select ku highlightinga ng'ojja wano eno ka I kano kategeeza italic ng'okanyiga. Ndozulaba sentence eyina engeri gyekoze eki gyebendinzeemu. Era osobola okukola mu font style oyinza okuddira ekigambo n'okyandalayinga. Wano font style underline ojja wano n'okihighlightinga kyonna n'ojja wano eno U etegeeza underline n'ogikirikingako ekigambo kifuukirawo ki kifuukirawo underline. Font color tusobola by the way olaba ekigambo font baba bategeeza text bategeeza kigambo. Kati font color kitegeeza ekigambo so kikyusa ki color yaakyo. Tujira ntuselectinga buli style gye tukola tusooka kola kisooka ku selectinga. Ojja no selectinga n'ojja wano eno kweno kuliko kano ka ara katono n'okakirikinga. Omala okakirikinga no selectinga color gy'okola ki gy'oyagala. Olaba buli color gye tukoonyako ekigambo kiba kikola ki kikyuka eno wansi langi. Selecting red kigambo selecting ekifuka kyaki kya red. Font size tu selecting osobola okyusa size y'ekigambo oba size ya sentence. Otumaze okwahighlightinga ne tujja wano olaba wano eno waliwo kana enamba no kati buli wootambuza we bati oba olaba nga kikyuka size. Font size ez'enjawulo zikola ki weeziri.
In this case can selecting 36. Kiraba naye omaze okwayilating ekigambo n'oba tokozesa zino ennamba eziri wano so okozesa buno icon bw'atika wano kano ka e akanene ne kano ka a katono kana katono kategeeza ekigambo oba okitonya buli wakakiliking oba otonya ki oba otonya ekigambo bwoti naye buli wakiliking eno ennene oba ogejjesa ki kigambo anziremu kitonyeemuuko. Kati text highlight gituddako text highlight yo obeera o highlighting kitwale ng'okuselecting ng'obadde tukola we bati no selecting bwoti ekyo bayita highlight naye wano bo highlighting ne color ng'ekigambo gena kiteekawo color eri highlighted ku kyo ogeza mazo selecting ekigambo ekyo tugenda kujja kana akantu kaneeno tu selecting color gitwagala ekigambo ekyo kibeere highlighted mu yo tucha highlighting neno color blue kiraba selecting blue kitegeeza ekigambo kino tuba highlighting ne color yaki ne ya blue. Tugenda ku kisembayo olwaleero change case olaba case mu text formatting wanga tu editing bagamba case babeera bategeeza either ekigambo kubanga kiri capital letter obanga kiri ki obanga kiri small letter either nga kiri ki capital letter oba small letter tujja nu highlighting nga bulijjo netujja waneeno era olaba baleesewo akagambo change case tukirikinga olondako case gyokola ki gyoyagala kiraba lower case etegeeza small letters upper case etegeeza capital letters capitalize each word kitegeeza buli kigambo ekiri mu sentence kigenda bakitandikizaako ki capital letter then eno toggle case yo ekola mix wakati wa small letters ne capital ki ne capital letter tulabe lower case oteka mu lower case olabe ekigambo kyonna kizze mu ki mu small letters ate we tujja ne tulondawo upper case ekigambo kyonna kiba kizze mu capital ki mu capital letters we tujja ne tugamba capitalize ekigambo buli nyikuta esooka ku kigambo ebezze mu ki mu capital letter naye ekigambo nenga sentence yo eri mu ki mu small letters nenga buli nyikuta esooka eri mu ki mu capital. Ate toggle case nozogiraba eddira n'etabika nenga kyesinga okukola toggle case eddira ekigambo ekisooka ku sentence n'ekifula small letter nenga ebigambo ebisigadde biri mu ki biri mu capital letters. Oyinza obutalaba kati mugaso gwakyo naye kiina omugaso gwakyo gwe tujja tuyambire mu maaso. So eno video erimu concepts nyingi tuzisummarizingidde wano beera ng'ogyetegereza opracticing ebintu bino bye mbadde nkola oba engeri gye nkulazeemu bigenda beera in hand bigenda kuyamba nnyo mu kubanga owandiika document ez'enjawulo nga bwe tugenda okulaba mu video eziddako olero sigenda sukka wano eno. Assalamu alaikum.